Yes, lero ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2021 nga tukyali mu mbeera ya covid atuyiribya atutwala speed atuvuga mbiro. Mbadde nsiriikiriddemu nga sikyayimba obuyimba bwe mmanyi obadde bwanzigwako naye kati nayizayizayo obulala kati nkomyewo. Akayimba bakayise Abaagalwa Mwenna, kano buli omu akamanyi, tuyimbire wamu. Abaagalwa mwenna mujjemu abantu, tugendewo Mukama tumusinze wamma, tumutende tumwebaze, ffe tumusabe anti essanyu lyaffe, amaanyi n'eddembe bituviira mu Mukama, byonna era n'obulamu. Omukama ye waakutendwanga, ye ettendo n'ekitiibwa tubiwenga Katonda, ataani ani amwenkana anti mu linnya lye byonna bifukamira. Abaagalwa mwenna mujjemu abantu, tugendewo Mukama tumusinze wamma, tumutende tumwebaze, ffe tumusabe anti essanyu lyaffe, amaanyi n'eddembe bituviira mu Mukama, byonna era n'obulamu. W'amaanyi ye waakutiibwanga, ye amaanyi gaalina oyo ganjawulo wamma, yekkomu byonna eby'eggulu n'ebyo eby'ensi byonna yawanirira. Abaagalwa mwenna mujjemu abantu, tugendewo Mukama tumusinze wamma, tumutende tumwebaze, ffe tumusabe anti essanyu lyaffe, amaanyi n'eddembe bituviira mu Mukama, byonna era n'obulamu. Tumwebaze Ddunda yatwewa, ye oyo olw'ekisa kye yatuganza abantu, ffe luli edda ffenna bwe twawaba, yenno mu mwana we ffenna ye yatuggyayo. Abaagalwa mwenna mujjemu abantu, tugendewo Mukama tumusinze wamma, tumutende tumwebaze, ffe tumusabe anti essanyu lyaffe, amaanyi n'eddembe bituviira mu Mukama, byonna era n'obulamu. Yes, baagala nnyo mwenna abantu ba Katonda akuume, twesabire covid awone, lockdown egwewo, tuddeyo mu bulamu bwaffe obulungi nga tugenda ku makanisa okutendereza Katonda, buli kimu nga tutuuka ku bannaffe okubalabako, kagamba ensi ey'emirembe ekomewo. Baagala nnyo akuume Mukama Katonda, mwebale.